genda okukubalibwako byokola. Olugenda lwogenda lufaanagana n'olwange, olwange lufaanagana n'olw'omulala, wabula kye tukakasa nti ffenna tujja kugenda. Kenyongereza ku bigambo bya muganda wange, tutandike eddalusu endala. Tutulinayo essuubi ti anna man intaqala min hadhihi alhayati, omuntu aba avudde mu bulamu buno bwe tulimu, nga tulina essuubi nti abadde yaddeko abadde atusingako mu kuteeka amateeka ga Allah mu nkola, ffe tulowooza nti tusobola omufunako emikisa olw'okufa kwe. Bigambo byange bitegereka? Era y'ensonga lwaki abantu babaako bye bagenda okukola nga balina mu kika kyabwe eyafa ng'alinako enkizo eyo yali yaddeko, bw'aba tannakola bino byabadde agenda kukola, ayagala asooka afune omukisa ku ole yamusooka okufa. Abantu bangi tubalaba nga bagenda e Makka, abamu mubasanga e Makka ne weewuunya. Ennaku nali naye e Makka eyo, naye ng'ekyewuunyisa ku ye azze kukola ibaada. Azze kukola ki? Wabula ng'ate ayagala nnyo aveeyo n'emikisa gyajje ku mufu. Kitegereka ekigambo ekyo? Ate bo abaawana e Uganda kye bakola, bw'aba tannagenda mu ibaada eri, ayagala asooka agenda afune emikisa okuva ku mufu gimuyambeko okugenda okukola ki? Ibaada. Kakati nze nga nfundikira ebigambo byange ku nsonga ya Sheikh Taaliq, Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam era yogera ku mufu, yagamba idha mata ibn Adam, omwana Adamu bw'akola atya? Bw'afa, inqata'a amaluhu, emirimu gye gyonna gy'abadde akola gikoma, gikutukawo. Takyasobola kulima, ogwo nagwo mulimu. Takyasobola kusaala, ogwo nagwo mulimu. Takyasobola kuzaala, ogwo nagwo mulimu. Takyasobola kusiiba, ogwo nagwo mulimu. Emirimu gyonna gy'abadde akola gikutukawo. Sawa a'maalu duniyawiya, gisobola okuba nga mirimu gya ku nsi, au a'maalu al-akhira, oba mirimu gya ku nkomerero, gyonna gikutukawo. Naga nti illa min thalathin, okuggyako bino bisatu, ebyo ye si asigala abikola, wabula ye kasitaafa byonna bivaawo. Naye bw'aba yali mugezi n'aleka ng'abisize, asigala abifunamu empeera. Kyeyali ategeeza sallallahu alayhi wasallam. Mulimu ogusooka, omwana omulongoofu, waladun salihu yad'u lahu, omwana omulongoofu ng'asabira ani? Oyo eyafa mukadde we. Kati bw'okimanya nti gyeguli omulimu ogwo, maana kikyo kyosozaako okukola? Okuguteekateeka n'olonye omwana omulongoofu genda mufuloote. Omwana omulongoofu tumufuna nga tutunuulira bakyala etugenda okuwasa. Singa owasa omukyala omukyamu tasobola kuvaamu omwana mulongoofu. Owasa omukyala omutuufu yavaamu omwana omuki. Kati ate ffe eddalu lye twagwa, era ng'abantu bakyaligwa, n'abaana baffe bakyaligwa, n'abazzukulu bakyaligwa,
ffe tulowooza nti obulongofu bw'omukyala jamaliha kasotunula ku feesi nga masha allah noga nti hatha yusmin wa yughni min ju'i ono mba mmaze yena ate nsomako ku kitabo kya sheekh awo sheekh uthaymin rahimahullah yada yogera ku jamal insani obulungi bw'omuntu n'agamba buli gwe bayita omulungi waliwo amudduka okimanyi tosobola okuyitawo okulaba omukyala nga mulungi muyitivu kaalaala naye nga waliwo agamba nti bwajja wano mumugambe siriwo saagala kikyala ekyo kindalo oba kikazi ekyo kindalo naye nga gwe gwayitako kati olina amala abeera mukyala wange mba mumaze kituufu ekyo oba nedda kakati obulungi yali ategeezewo nti ye mukyala omulungi oyo kakati tugamba omuwalimu omu yadduka emisinde n'agandika ngendeko waseeka bwe yatuuka waseeka n'amugamba ya sheekh ekindeese wano oliidu njagala kutegeera kaifa urabbi waladi omwana wange mulere ntya nsobole okufuna waladun salih maliza bigambo bya sheekh kakati omusajja ono yali sheekhe we ng'amwesiga nnyo waba olusegererwe nnyo amugamba nti kaifa urabbi waladi mulere ntya abeere waladun salih namubuuza kamu umuruhu omwana oyo gwoyagala okuleera abeere waladun salih ayina emyaka emeka mumpulira abooluganda omusajja n'addamu sheekhe we n'amugamba 6 ashhuri emyezi emeka myezi 6 omwana w'emyezi 6 yaluwa muwanikeko wagutumulabe anamulina ayina emyezi 6 kitegeeze bwe mulina bonna bayitawo dda si biguli kati akaana ak'emyezi 6 kaba kamanyi kino kikopo kaba kateganda eno sowaani naye sheekha amugamba nti emyezi 6 laqad taakharta kathira wakeene wadda emyezi 6 tomanyi kugenda kulera mwana yayitako dda oyo atanabana kutegeera bwe bayita sowaani atanabana kutegeera jassa awulunyiza lusu lwa maama we namanyi ono ye maama naye tanaba kwawula bintu ebisinga obungi sheekha amugamba wakeene wadda gwe n'amugamba nti inna tarbiyata alwalad noyagala ng'okulera omwana afuuke waladun salih tabda'u biikhtiyari lummi osooka kutunuulira maama we yalina okuba omulungi omwana alyoka abeere mulungi si mu feesi si mu ndabika bal mulungi ki akhlaqan wa sulukan wa itiqadan omutima sajja naddayo n'atunulira mukyala we ayina eddiini esobola okufuula omwana wange abeere waladun salih oba nedda kakati sheekh suila sualan bamubuuza ekibuuzo bakikakali naganza amulina nga nasaatuuka nenonda mukyamu nkole ntya sheekh yagamba talliquha genda osigale wekka mute hatta takhtar okutuusa lwonoofuna man oyo anaasobola okuvaamu omwana abeere waladun salih fahimtum ya jamaat alkhayr kati ogwo omulimu ogusooka omufu aba afudde omufafa omuntu aba afudde ntegereka bulungi gwaba alese nga agufunamu empeera
teri mufu asobola kugaba mukisa, taliiyo. Ebizibu byalina bisinga ebyaffe abalamu, kuba takyasobola kudda kukola ki. Mwemwina ekikemo, mwina muganda wamwe, mwina wano gwe baziika mu Kayumba wano, ani Kayongo. Ekyokuzimba obuzimbiku, tetwogera ku kyakuzimba, ekyokusementinga obusementinze entaana zambi, okugisementinga tozimbyeko zambi ate okuzimbako. Okusementinga n'okuzimba kyekinene. Kati baganya okusementinga, embwe olaba ng'efuutula omusajja alina ekiweepe, emisinde zimugoba emisi nga yetise kiki, bawoga naye nze nja kuyitawo neddiba, bwe zigwa ku ggulu bwe zirumba tezikola zitya. Ntegerekese bulungi. Kati eri mufu agaba miki, ate omulamu teri muntu agaba mukisa ng'aguwa muntu munne. Albariku huwa Allah, agaba emikisa yani. N'omubaka tagigaba ye, naye yayita agaba mikisa. Omulimu gw'omuntu kulekawo waladu maadha, waladun salih. Kati genda omutule waladun salih, tabeera bubeezaawo nga asiiba mu nnimiro, tabeera ku bodaboda, wadde okuvuga boda si haramu. Tugamba waladun salih afunika atya? Afunika mu mbeera za kumuteekateeka ila almadarisi alquraniya, eri tumutadde mu masomero ga Qurani. Abo walimu abasinga obungi ab'ekitiibwa abakola omulimu omunene ba'da Allah ku baana baabwe babeere awladun saliha, baali bamaama baabwe. Kamboyo basatu. Asooka Ibn Bazi, ani yamuwulirako oyo? Yaliko mufuti w'ensi yonna. Oyo nnyina yakola omulimu munene nnyo okutuusa lwe yafuuka mufuti w'ensi, naye ng'omulandira omukululo maama we. Owokubiri Imaamu Shafii rahimahullah, nnyina yakola omulimu munene, maa dhalika yali muki? Imaamu Shafii yali muki? Mulekwa yazimaddu kayi. Kankome kwa babiri. Omulimu ogwokubiri, omuntu bw'afa gwalekawo nga yagusiga ng'agufunamu. Ilmun, ye ilimu yuntafa'u bihi, ng'egassibwa nayo abantu bagiganyulwamu. Taraka mushafan, yalekawo Qur'ani ekulukuta. Au allama shakhsan, oba yasomesa omuntu n'asigala ng'akola atya? Asomesa abantu. N'ebirala bingi awo. N'omulimu ogusembayo ogwokusatu gw'osigala ng'ogufunamu ng'ofudde, wa sadaqatun jariya, saddaaka ekola ki? Ekulukuta. Tuli wa mukisa twabeerawo nga batandika omuzikiti guno, ne tuzimbako ne twasobola. Kati olwali omuzimbo oli bw'ayita waalagirira abantu, genda ku muzikiti wali ekyekumbya. Kaakati tunuulira nannyini ttaka eyawaayo, otunuulira abaazimba, otunuulira buli omu kye yassaako akifunako empeera paka ddi bwe gulivaawo. Guyinza n'okubeerawo ila qiyami saa, empeera ezirawo muzirayo obungi. Ewala ye sadaqatun jariya. Akati ddayo emabega, Sheikh Fawzan bamubuuza bumu naga ihzaru, abange mwewale ki? Antaturuka dhamban jari, okuba nti oleseewo ezzambi nga nalyo likulukuta. Nga ki? Nga bw'olaba sadaqatun jariya,
omuntu asobola okutandika ezzambi nerisigala nga buli abalikola alifunamu. Era bawayo amazambi abiri ng'abantu bagatandika, empeera z'amazambi gaabwe bakyazifuna nakati naye nga bo baafa dda. Qabilu lamma qatala Habilu, bwe yatta munne era ezzambi lyasigalawo. kulla man yaqtulu shakhsan, buli yenna akwata ejjambiya n'agitunuza mu munne, oba akasaale oba effumu oba ekiso oba emmundu oba obutwa, n'akola atya ezzambi eryo oli yatandika okutta afunako. Owokubiri ali ku mulembe gwaffe guno, omuntu eyatandikawo valentine, mugiyita mutya? Valentine's Day, lunaku lwabenzi. Ate abantu balowooza mu lunaku lwabaagalana. Otegeeza otya okwagala mukyala wange gwempangana bakuyigiriza okwagala mukyala wo? Ng'abaana abasomesa abantu okubayigiriza okwagala ensi yaabwe. Mwendi mwe nazaalibwa. N'ekyo eyo zambi, abantu olunaku olwo bakola obwenzi. N'omukazi ali mu bufumbo agula akamuli n'akatonera malaaya we, naye nga takatonedde bbaawe gw'aliira yawaka. Siba benjogera ku bitegereka. Era ebiseera ebisinga osanga amaka nga gafudde lwa bumuli bwa Valentine. Yatandika ezzambi eryo afunako. Mbu yalireeta wano e Uganda bamuyita Peter Sematimba, pastor. Yaleeta omukolo ogwo wano, kati yafuuka ibada mu bwononefu. Era omusiraamu tokkirizibwa kugula kamuli ako yadde okukatonera omuntu, yadde olunaku olwo lulaba nti lunaku lwa kitiibwa eri abantu, tekyetagisa. Ekyo inshallah taala ebadde taaliiki ku bigambo bya mukadde waffe nga tugoberera omubaka. Tofaayo ku kyogenda okugoberera omubaka. Abantu bano balaba batya b'owangala nabo? Basinduukirwa emmeeme. Zikamboya akasembeyo nga Pito mwalimu agenda okutwala mu kanyomero kano kanyumire nakuno. Nali sinaba kuwasa mukyali student. Nebandabira omukyala nga mukyala mulungi era nga alina byonna. Kitegeeza nga yamalayo. Tegerekese bulungi. Naye nange nali sirabika bulungi. Oba oli awo yandiŋŋaanyi. Kuba nali nkyali kijjana. Ate nga n'akasente musawo mpulira bwe njigamu bweti mwekali. Naye bwe twogerezeganyaamu n'atunuulira akapale kalino nagati wallahi mbaddeeko siko olina abeetaani ate ng'obabakyala ebakola kisimanyi naye ekintiisiza eki simanyi we ngenda kubuuza mupale mwanike kuwaya babuuze omupale gwamutamanyiwo yali musawo neŋŋamba nti kifo ky'okujjanjaba abantu sobokerewo ejjanjaba omutima kuba omutima gw'omuvumbu. Nange mbadde nkusiimye naye nti olabika bulungi naye siina bwe ngenda kubeera kuwangana kivundu ekyo mu nnyumba. Ekyaki eky'omutima. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatulako omutima yagamba idha salha, omutima bwe gulongooka salha aljasadu kulluhu, oba ofunye omubiri pure first class. Wa idha fasadat, bwe gufa fasada aljasadu kulluhu, n'omutima gwonna bali n'omubiri gwonna abafaaji.